kati nakye neebuuza omanyi social media eno engeri gyetwemazaamu abaana naddala abaana ab'obuwala ab'obulenzi batabuka naye tebatuuka nnyo ku ssa ly'abaana ba buwala. Edda ebifaananyi by'obuseegu byateebwanga, vidiyo zaateebwanga nga abasajja be bazita. Naye ensangi zino omwana yeekwata vidiyo n'agita nga y'agyetadde mbu yeemaketinga ayihiya simanyi atunda kasolo kwegamba ebintu ng'ebyo. Waliwo ebintu bye ntera okugamba abaana ab'obuwala ba girl child nti olaba ensi eno bw'ogibala oluusi si bwekutambulira. Ne bw'oba oyingidde omulimu nga gwakwetuna nga gwa bwamalaaya, don't disgrace yourself kubanga tomanyi what the future holds for you. Osobola okuba nga leero oli malaaya enkya n'ofuuka eky'omugaso mu ggwanga naye because oyina ka history kali akakuba nti walobooza nti that is the only job you are going to last in oba gw'ogenda okukola n'otandika kutambuza bitundu byo bya kyama nga bw'oyagala obikuba ebifaananyi obipostinga. Njogera bino nno nga ndifaalinga ku bividiyo ebitrendinga ku TikTok awo eby'omukyala ayitibwa Gloria waliwo n'omulala ayitibwa baadde bakyali ku Gloria mbu ne Makirini wuuno atadde ebifaananyi bye. Bane nkimanyi nti sometimes obulamu bukusstressinga owulira nga weetamiddwa n'owulira nga tomanyi kiddako oba tolina kiddako gamba weevaako batotuuka ku ssa ly'eweebuula kubanga bwenjogedde ne bw'oba nga tofuuse kya mugaso mu ggwanga olisokeera ku makya n'ogamba eby'obwamalaaya mbivuddemu. Now I'm a mother. Njagala bufumbo n'ofuna omusajja ng'oluusi tamanyi na past yo n'akuwasa n'ozaala n'omwana. Omwana ono n'akula aba azunga eyo ku intaneti anti abaana kabubuka amuwaga ng'alaba nnyina yenna akunamye bw'abalaga obusolo bw'akola atya. How would you feel singa omwana ono ajja n'akubuuza mama ono yeggwe oba mikwano gy'abaana bamugamba nti ono si maama wo twalabye mama nga bamulaga obwereere bwo. So waliwo ebintu bye tulina okubeera nga tukomye oba nga tulizavinga nga ffe abaana ab'obuwala n'ogamba nti yadde kino kiri bwe kiti neetunda bakisigenda kweweebuula kambeereyo nga nkola emirimu gyange si kweyambula ku intaneti. Nabagamba intaneti etereka nti ku intaneti kuno osobola okukolerako ekintu n'olobooza kiwedde n'olobooza kiyise abamu mugamba nti ebigambo mpewo era naye weba vidiyo olobooza trendinga paka ddi era bajja kunjogerako nnaku 3-4 nzigwerere kati then ate mmwe ababikola for fame nti onyoonya fame it's just temporary fame. Bw'oba oyagala okufuna fame eyaddala noonya content ategeera ajja kuwa fame eyaddala kubanga ogenda kubanga weebrandinze naye togenda kutabutambi leero nankya ne bw'onaagamba obubateere bajja tuuka babukoowe nga tebakyabunyumirwa era nga tebakyabunoonya nga ssaawa zino zebabunoonyezaako na ssaawa ngeri gye bakukubira mu ssimu nti kati njagala kusinkana njagala tweweko koza abasajja babikola. Omwana omuwala ate akatambike oba bata akatambike ye n'amutunira ng'awulira asobola okusasula kyonna kyonna omuwala kyasabye okwebaka naye. This is called lust ng'oyaggayagga owulira oyagala kuyingirako mu magulu ge wamulabye nga ataddeyo olugalo amazzi ne gafubutuka waawo kino kye kiroto kyange ne bwampaamu sekondi 3 I'm willing to pay zonna zaaneeminga. Can you imagine? So bane sweetheart twewe ekitiibwa nabagamba ate mmwe ababisindikira ba boyfriend make sure obikkako bikka face yo bw'oba bimusindikira musindike naye totekako face. Omusajja bw'omusindikira nga ebifaananyi n'agamba mbu nze njagala nga kuliko face sweetheart mu blocking omwesonyiwa lwaki ojagala tonsabye bwerere bwange sibukuwadde. What's your problem with that? Inti okuba tekuliko face olina we weegaanira naye akatambiko nga bakatanga yeggwe kennyini ne face kweri ddala weegaanira wa panaye twegendereze actions zaffe ze tukola. This is just temporary farm byakaseera buseera si bya lubeerera. Ne bw'oba oli mu industry nga yakweryamu ne bw'oba oli mu industry nga ya buyimbi ne bw'oba oli mu industry ng'efaanana etya mukwano teweemalaamu. Naddala social media tokkirizanga social media kwemazangamu kubanga social media ate yo nfu etereka ebintu binene emyaka ne bwe giba 10 nabagamba ebya Dizaluzinda byayitako dda
oba ebintu ebyo nzijukira oba bya happeninga nakatuula senior 4 ndowooza yeah, I think so. That was 2020 2011 2012 hey 2012 I think 2012 2013 2012 yeah they're happening at 2012 sawa zo tuli mu 2024 2024 kitegeeza gye myaka 12 mukwano biteeke mu Google aba tebabikuwa bajja bikuwa. That is how media is. Naye nga bya myaka 10 emabega bajja bikuwa bulambalamba ate nga biri mu high resolution into picture ekifaananyi okirabira ddala nga bw'okyagala nga tekifudde nga tekibadde eki. So mukwano gwange ampuliriza omulungi twegendereze bye tukolera ku media. Nze sigenda koowa bagamba twegendereze bye tukolera ku media. Kale bannange nze byebyo ebyange nze omanyi nze mbabuulira ne mbagamba munnange ensi ereme twemazaamu ebintu ebimu bireme twemazaamu kututuusa kukola bintu bye tugenda kwejjusa mu ddogame naye naliko ki olaba olinza okuba nga ssaawa zino weetwala okubeera nga olaba nti gwe omulimu gw'okola ensi yakoma ensi yo yakoma naye Katonda n'abeera ng'alina kye yakutegekera. Just imagine n'ofuna omulimu ng'ogenda kukola mu organization nga organization ekuwa ssente naye ng'olina history ng'oyo ogwo omulimu guba guyise mu ngalo tebasobola kukozesa. Ezo international organizations tezisobola kukozesa. Olinza okuŋŋamba nze saasoma naye you never know. Just gwe kyolina okukola ku keepinga like mukululo nga gutukula nga teguliiko bbala ccafu bwe lityo. Siba naye mpulira ennaku ne ŋŋamba kakati nze ndi maama naye nga kakati omwana wo ng'akera ku makya ng'agwa ku kavidiyo ng'ako ng'oli bute wenna ozina bwe wogiraba okunama bwe weeteekayo engalo bw'okola otya nga wabitadde. Bw'oba mwaba abyeteeredde nti bagamba mwaba abyeteeredde waliwo eyabateeredde. Abasajja nammwe buli lunaku mbagamba gw'oli taata lwaki oba osaana okukola ekintu ng'ekyo omwana ow'obuwala akwesiza akuwadde ebintu bye oba atunda mana yatunde naye akuwadde n'akuterako ne feesi n'akulaga nti nze y'oyo. Gwe n'osalawo okubikwata bitembeeya bigende mu media. Why? Is it worth it? Munzikirize nkoma wano Mukama abankuumire mubeere bulungi temujjanga okwo. Baagala nnyo bantu bange temwerabira subscribinga. Yeah.